kakati omuvubuka oyo John Duran bwe yakutte engugu ye n'agenda mu Asia okwekwatira ku musimbi, kitegeeza Oli Watkins maaso awo aba asigalawo ne nono omulenzi Morgan Rogers eyakulira mu academy ya Manchester City. Kati awo weetaagawo omuntu omulala Marcus Rashford ono abeegasseeko, olowooza nti oba oli awo bw'anaagenda eno n'ategeera nti omuzannyo gw'omupiira tojja kugusamba forever, buli lw'oba olina chance egusamba nga tolina buvune oba olina kubeera mu kisaawe ng'osamba. Tulinze bulinzi kulaba bw'aneeyisa mu ttiimu eyo eya Aston Villa, lwakuba nti nno mu nsamba yaabwe oba oli awo endiikiriza eyinza obutabeera nnyangu, kubanga bo babadde bamanyidde mwenda waabwe Oli Watkins gwe bayisizaamu emisinde ne giddiŋŋana. Rashford adduka bulungi, first touch ye nnungi, naye kasita omugamba ebyokujjako ba opponent awo oba oyireesa obuzibu, oba kasita omugamba nti omupiira ogwo bwe gugwa tufubutulireko awo oba omugobye, era byemu ku bintu ebibaddeko obusambatuko obw'amaanyi ku mulimu gwe mu ttiimu ya Man United. Mbadde nnyingira wano nsanze Honorable Sewungu Gonzaga n'aŋŋambamu awo manyi muwagizi wa Arsenal, agamba nti kale singa Arsenal yeetwalidde Marcus Rashford ono naye ngenza okukitunulamuko ng'olaba kikola amakulu, kubanga Marcus Rashford is a good forward, ekyo kyo we kiri. Kati bw'oba olina omusambi asiibula obulungi nga Martin Odegaard, ye Odegaard n'akulaba bulabi ng'osimbudde n'akuteera mu kibangirizi, ezo ziggoolo za Marcus Rashford. Amaze kukyogerako Honorable n'endyoka nange nkirowoozaako nga kirabika kyandibadde kikola amakulu, naye asazeewo okwegatta ku ttiimu eyo eya Aston Villa. Bwe bunaazibira mbadde saagala nnyo kumenyaamenya mu transfers zino, ani atwala ani atutta ani, n'ani asubwa n'ani afunamu, nga akatale tekannaba kuggala, kubanga tomanya wakati wa leero n'ekiro mu ttumbi nange we naddira wano ku ssaawa 11 enkya, tomanya ebintu biyinza okubeera ebingi ebinaaba biguddewo by then. Nga ne Crystal Palace eyinza okuba ekyagaanya okukwata obukadde 7, ttiimu ya Tottenham Hotspur bwebadde bawa ku muzannyo ono gundi Gwehi central defender, naye tomanya between now n'akatale we kanaggalira ddala, tomanya wayinza okubeerawo ebirala ebinaaba bikyuseemu. Kale nno ndowooza transfers tujja zifunira akaagaanya, tulabe abanaaba bagenzi obulungi mu katale n'abanaaba bagenzi naye nga basigazzaamu amalibu, n'abatagendedde ddala naye nga babadde balina obuvunaanyizibwa obugenda mu katale. Tujja kuyiiyaayo script ekijyamu ekyo ng'ejjayo bulungi ennyo obusobozi bwakyo. Naye bw'ovaako awo olunaku lwa leero Chelsea erina okwewozaako, era erina n'omukisa ogujja mu top 4 oluvannyuma lw'abo be yalabyeko olunaku lwa jjo abaalindiggudde obubonero ne bakamala bumazi, kubanga ogyeko top 3 Liverpool, Arsenal ne Nottingham Forest, abalala abaddako awo n'ababadde bakangaza baabakubye omupiira gwabadde mungi mu weekend, era awo yandibadde addako yabadde Man City, kuba kuddako Newcastle, kuba kuddako AFC Bournemouth, awo bonna baabakubye eddiba. Nekirabika nti nno Chelsea kaakati weeri bwewangula omupiira gwayo eba eyingira obubonero 43 eba eddayo mu top 4 gye baagifubutula ennaku eziyise entonotono. Chelsea leero egenda kukyaza ttiimu ya West Ham, era tugenda kulaba omupiira guno nga gulimu busubplots obuwerako, nga n'akasookerwako ke k'abatendesi bennyini Enzo Maresca yatwala omulimu gwa Graham Potter, era Graham Potter okuva olwo yali tafunanga mulimu okutuusa lwe yafunye mu klabu eno eya West Ham. Nolwekyo technical bench awo ejja kubeerako ako kayinza okunyuma okulabako, naye ate ne mu kisaawe munda ndowooza mujja kubeeramu ebisoomooza bingi ddala, kubanga Manchester City oluvannyuma Arsenal yagikubye omupiira, kitegeeza Arsenal eringa eyasigaddewo yokka ku bamemba ba Big Six nga balabika okufubutula ttiimu ya Liverpool ekulembedde ekibinja. Bonna bamemba ba Big Six babadde bakulekedde Arsenal ne Manchester City, naye Manchester City okuva lwagifubutudde
ne bagikuba omupiira munene mulamba goal 5-1 ne babagoba ne mu top bayinza n'obagoba ne mu top 4 singa Chelsea ewangula omupiira gwayo. Awo kiba kitegeeza nti Arsenal kakati eringa yeriwo yokka erina okufubutula Liverpool. Olwo Chelsea bwe wangula n'eyingira waawo naye esobola okubaako kyegamba wadde nga bw'eneeba eyingiddewo obubonero bungi. Kuba kati Chelsea bwe wangula leero eyingira obubonero 43, Arsenal eri mu kifo ekyokubiri ebe basinga obubonero 7. Kati ate yo Arsenal ebadde ino olutalo lwayo olw'okufubutula ttiimu ya Liverpool ku bubonero 6. Chelsea bwe yingira waawo baba bagirese obubonero 13 bulamba, ate nga Liverpool ekyalina omupiira gwayo gw'eggolu bw'eneeba eguwangudde ebe baleka points 15 namba. Akati awo Arsenal nerabika nti nno yeyina obuvunaanyizibwa obw'okufubutula ttiimu ya Liverpool, nga obuvunaanyizibwa bwa Arsenal buli mu kuwangula mipiira gyayo gyonna, nga tinnaba na kulowooza ku ki Liverpool kyekoze n'ekyetakoze. Arsenal erina kukuŋŋaanya obubonero 3 nga bwerinda, kubanga omusajja abalese obubonero 6 mulamba. Naye nga tuzzeeyo ku mupiira gwa Chelsea ne West Ham, tugenda kulaba ku bazannyi abakyali ku ndiri. Romeo Lavia yakatula emipiira 2, ndowooza naguno tagenda gusamba mu makkati awo, era olaba Chelsea bagiyitamu buyisi wakati awo. Benoit Badiashile, Wesley Fofana batendekebwa ne bannaabwe naye tebannafuna match fitness kudda kuvuganya ku bifo byanjawulo. Era tulinze okulaba Enzo Maresca engeri gyagenda okutunuulira mu goalkeeping department. Roberto Sanchez akyasaanidde okukwata oba Philip Jorgensen akwatemu namba 2 we, kubanga Robert Sanchez newankubadde bulijjo mbadde ntera okwogerako wano nti obumu ku bunafu Chelsea bwerina buli ku both ends ez'ekisaawe. Mu maaso eno eri Nicholas Jackson n'eno gy'otandikira eri goalkeeper. Era twamulabye nga ku mupiira gwa Man City n'ogwa Wolverhampton Wanderers ng'alina byakola ebiraga nti no teyandibadde mu goal eyo, naddala nga Chelsea bwebanga erina ebigendererwa ebigaziko okusinga okwetabamu. So kati tulinze okulaba Enzo Maresca, naye ate goalkeeping department yemu ku departments ezirina okubeera stable. Tomalaga gikwatakwatamu buli kiseera nti kakati tukyuseyo nti kakati ne gundi ayasaakwatemu. Era mujjukira omugenzi Fred Kajoba bwe yadda mu bigere by'omugenzi Fred Lukwago Giringi eyali goalkeeper coach wa national team mu 2009. Fred Kajoba yateekawo enkola egamba nti goalkeeper senior kwegaba goalkeepers yabateekamu emitendera namba 1, namba 2, namba 3. Gwe namba 3 ne bw'obanga omutindo gw'oyolesezza mipiira 6 egisembayo gubadde muyitirivu gutya, tosobola kwata goal nga namba 1 waali. Wabula mwenna mulina kuleeta ideas eziyamba namba 1 omutindo gwe gudde engulu okujjako ng'alina buvune, naye by'omutindo nga Kajoba takkiriza, ate n'akiyingiza mu bazanyi ba goalkeepers bonna ne bakikkiririzaamu. Dennis Onyango yafande waffe, era twamulaba consistently nga abeera mu goal eyo, era okukakkana byatuwanguza ffenna ndowooza tubyenyumiririzaamu nga bannamupiira. So goalkeeping department si eyo nti gundi ayase gundi atuule gundi nga bino bitulaba gundi Pep Guardiola byakola gundi Otega ne Ederson ono kagiremu wano kakati ono kakati kakwatemu okukakkana nga bonna babookya kakati olugenda kukola otya onokwasa John Stones. Naye ne goalkeeping department eyo kuliko question mark ku muzannyi Robert Sanchez. Naye n'awalala abavubuka bonna weebali olowooza nti Norris James ajja kubeera mu namba 2 ye. Chaloba okuva lwe baamwazika mu Crystal Palace n'akomawo tannaba kulabika bubi, era sirabawo obujulizi bulaga nti no tebaamusome kutandika olwaleero. Ne Levikovia mu center back, Marco Correa omu ku namba 3 abasinga Bungereza, ndowooza nti alina okutandika game eno mu namba 3 ye. Moise Caicedo beekolemu omulimu ne Enzo Fernandez wakati awo. Enzo Fernandez okufaananako ne Alexis McAllister wa Liverpool basinga kulabika bulungi nga tiimu yaabwe yerina, bwe baba basudde tebalabika bulungi nnyo. So olowooza nti nno midi Moise Caicedo ajja gibeeramu kumpi bw'omu. Olwo Nuno Madueke, Cole Palmer ne Jadon Sancho beetooloola egezaako okuliikiriza Nicholas Jackson mu maaso wali. Aba West Ham, Jared Bowen yakomyewo abadde amaze emipiira 5 nga takoonako, ye kapiteeni wa ttiimu eyo.
naye olowooza nti akyalimu obutalavu olw'ebbanga lyabadde amaze nga tasamba okuva Liverpool yabasobola golo 5 ku bwereere abadde taddanga. Olowooza nti nno bayinza obutamukaka kutandika ne bw'abaanaaba alaze nti nno mulamu okujjako ng'abakulu bakizudde nti fitness levels ze zimukkiriza okwewozaako atandike nga bw'ali captain wa ttiimu. Omu ku bazannyi benneegomba mu ttiimu ya West Ham ye Crescencio Summerville. Ali very creative, alina quick feet, ali positive, ayagala okusamba, njagala nnyo omupiira ogwo okusamba ng'ogenda mu maaso, bino ebyokwekuniza biba tebindabikira bulungi nnyo. Naye omuvubuka ono naye ali ku ndiri, kwegamba ku kyoto wano wonna wavundukulwa West Ham, kuba ne Michael Antonio ali ku ndiri, nono Omugermani Niklas Füllkrug naye ali ku ndiri. Kitegeeza nti nno aliwo konga forward ye Danny Ings, era muli olowooza nti nno balina okwekolamu omulimu, kuba twabalabye nga ttiimu ya Crystal Palace yabadde bawujja 2 ku bwereere, bagenze ne bakubisa gondi ono mu Brazil Lucas Paquetá nga false number 9 n'asooka agulya n'akunakuna, naye nga yeetooloddwa balina attacking midfielders abalungi. Bw'obanga olina Lucas Paquetá, olina Mohamed Kudus, olina ne Carlos Sola, olowooza nti basobola okwetooloola ne banoonya engeri gye baliikirizamu Danny Ings n'akunoonyeza goal. N'olwekyo West Ham tugirinza okulaba engeri omutennis Graham Potter ng'agezaako okwetengerera n'okulaba nga West Ham agisitula okugijja mu kifo ekyo16 weeri egisembezesembezeeko eno bawo basibaganya obubonero ne Tottenham Hotspur, naye Spurs yamaze kuwangula mupiira gwayo bwe yakubye Brentford ku bugenyi goal 2 ku bwereere. Olowooza nti yandiyagadde yeesitule mu kano akaseera, kuba bw'awangula ogwaleero ajja mu points 30 olwo aba yenkanankana Crystal Palace aba abuuka ne ttiimu ya Man United gye baakubye omupiira mu weekend aba Crystal Palace. Kale yembeera eko tugenda okulabira ttiimu ya Chelsea olwaleero ekiro. Tusobola okuyingirako ku muteeko ogwokubiri ku bazanyi bennalabye abasukkulumye ku bannaabwe. Of course nze era ntaddemu ekigambo bennalabye kuba yinza okuba abamu saabalabye ate tekiwoomera mataba abiri. Yinza okuba nze ekyanyumidde oba oliawo ng'omulala tekyamunyumidde, naye ate kasita g'obeera nga eyakunyumidde osobola omubackinga up ne reasons ne facts ne figures, obeera mutuufu, kubanga omupiira gulimu sections 2. Section esooka y'ey'okugusamba, ebeegendera wamu n'ey'okuguwagira na biki ebyo. Kati section ey'okubiri y'ogukubaganyaako ebirowoozo. Kiba kizibu abantu mwenna okukkiriziganya ku nsonga y'emu. Y'ensonga lwaki ku mipiira egyo egiri organized obulungi nga egyo egiri mu Europe, match emu eba eriko kamera ezitakka wansi wa 20. Ekyo kitegeeza buli kamera eba esobola okulaba ekintu ekyayo. Kyova olaba mubanga mulaba omupiira oyinza okwesanga nga eno kamera ebalaga touch bwenyooka wano, naye ate ne wabeerawo kamera esika ng'eraba David Beckham alinako waatudde, balinako bye banyumya ne Alex Ferguson oba Arsene Wenger alinako waatudde oba Thierry Henry. Kwegamba kamera ezo kitegeeza nti nno kiba kizibu okwemalirira n'eriiso limu oba kamera emu. So nange bwe mbaako bye nalabye nga biyinzika okuba nga bikontana oba tebikwatagana naawe bye walabye, tekitegeeza nti nze nsobezza ate naawe tobeera musobya, wabula awo debate wejjira, buli omu n'aleeta kyayina etukubaganyizaawo ebirowoozo. Ndowooza y'enkola ey'ekigunjufu. Kati ku bazannyi be nalabye abaasukkulumye ku bannaabwe, nayagadde kutwala Liverpool yalabise bulungi okuba ttiimu ya Bournemouth ennaku zino si akumala gakubwakubwa ssebo, naye baagikubye convincingly goal 2 ku bwereere, yadde era baasigadde bakyapapala kuba oluvannyuma lwa penalty eya Mo Salah, oluvannyuma lwa Cody Gakpo okolebwako ekisobyo, waabaddewo obujulizi obulaga Bournemouth yataddewo obujulizi obumala obulaga nti bandyagadde okufuna equalizer, era nga Liverpool yeetaasa buli kiseera. Obwedda bagezaako okuyita ku channel eno eya gundi eya Alexander-Arnold Trent nga bwe bagezaako okwagala okuba ekituli, naye nga Liverpool ebiseera ebimu of course obwedda oluusi bagira ne bagiyitamu, oluusi Alisson Ramsey Becker n'ataasa, balina layini eyo engeri gye bagikwatamu. Gundi kano akasajja kano kakeezi empuliziganya gye kayina ne kino ekirenzi kisemenyo, naddala ng'olina namba 2 nga Alexander-Arnold Trent atali mulungi nnyo defensively, oba osuubidde okukubamu enkuubo naddala sayidi eyo, naye equalizer eyo bwe yagaanye okujja ate okutuusa Liverpool luyakubye goal ey'okubiri giwandiise gya Yesuubi,
naye ku bintu bino byonna bye nalabye Liverpool byakoze ne byetaakoze omuntu yenna yandiyagadde okugenda ne Mo Salah olw'okuteeba goal 2 aba mutuufu naye nze nayerowoozezza nti ensamba n'enteekateeka ya ttiimu ya Liverpool ye yagyeyimiridde okufuna goolo zino 2 ku bwereere. Bw'oyogera ku ensamba n'enkola y'emirimu oba oyogera butereevu ku mulimu gw'omutendesi, omulimu gw'omutendesi gwalabise nnyo mu maaci eno okusinga mu maaci z'endala zonna. Ebiseera ebisinga omutendesi osobola okulaba omukono gwe nga gwakomye mu kulonda line-up na kukola substitute nga wali wakati mu kisaawe abazanyi be beekolamu bokka omulimu. Naye waliwo ensamba gy'olaba nga ngenderere nga ezze eddiriŋŋana okumala ebbanga erya maaci erisinga obunene, kitegeeza nti omutendesi yakoze bulungi nnyo mu mwaka we. Era enteekateeka eno ndowooza yava mu wiiki wakati ku Liverpool omupiira gwe baakyalira ttiimu ya PSV Eindhoven. Abazanyi ba first team players okutuukira ddala kumpi 12 balamba tebaagenda kuzannya mupiira gwa PSV Eindhoven. Ekyo kyali kigenderere era awo omulimu gw'omutendesi ogutandikira. Naddala nga Liverpool yaligenda ekimanyi nti nno yali yayita mudda nga tulaba lwaki oyagala okuluusanya abazanyi be ab'amannya ate ng'olinayo ttiimu enzibu mu AFC Bournemouth. So entandikwa awo weyajjira. Kaakati ate waliwo n'ekintu kye ntera okwogerako wano ekyavuddeyo obulungi mu nsamba ya Liverpool. Lwakuba biseera ebisinga abawagizi ba Arsenal tebatera nnyo kusanyukira ttiimu yo kasita ttiimu ewangula tebasobola kulabayo kikyamu kyonna kyabadde mu match. Ntera okubyogerako wano era mbasanga ku TikTok eyo nga baavumyevumye nze ne bakoowa. Naye nno nze sikyatya banvuma kubanga eno society gye tulimu bwetyo olaba baavuma Katikkiro. Kati society gye tulimu bwetyo omuvundu we muvumira Katikkiro kati ate nze nzaani. So kakati bano ne mbayitako buyisi lwakuba nti nne era ebintu bibavuma mbisangayo kubanga omutimbagano gwo gwajja. Naye ebintu byentera okwogerako wano nti ttiimu ne bweba ewangudde, bw'otunuulira ttiimu ewangudde n'ewanguddwa oba otunuulidde mupiira kifaananye kutwaliza wamu. Nze omupiira nina ogubreakinga down ne ntunuulira maaci ogiwangudde, okay, naye waliwo ekisobola okutereezebwa kuba oluusi kwolwo obadde tokyetaaga olw'okuba owangudde naye liigi tebeeramu maaci emu. So ensonga eno yavuddeyo bulungi nnyo ku mupiira gwa Liverpool kubanga Liverpool bwe yakyaza ttiimu eno ya Bournemouth, Liverpool yawangula omupiira ogwo goolo 3 ku bwereere. Kakati obeera nga abawagizi abasinga kibakkiririzaamu okusingira ddala aba Arsenal kasita bawangula tewabeerawo nsobi. Liverpool yandibadde very much comfortable kubanga yakuba Bournemouth 3 ku bwereere n'olwekyo n'ekita. Ndowooza ne ba Mo Salah twandibalabye nga bagenza okuzanja PSV. Naddala ng'okimanyi nti nno Bournemouth yabadde ewummuzza abazanyi. Naye waliwo ekyokuyiga kyamaanyi nnyo ku mupiira Liverpool gwe yakyaza ttiimu eno ya Bournemouth. Okimanyi nti nno Bournemouth ye ttiimu ekyasinze okukuba taaki ennyingi mu haafu ya Liverpool. No, mugundi mu 18 years box. 18 years box. Actually iri mu kifo kya kubiri kubanga ekyasinze okukuba taaki ennyingi mu 18 years box ya Liverpool ye Arsenal. Yakuba taaki ezi 32. Bournemouth yakuba taaki ezi Arsenal yakuba taaki ezi 33. Bournemouth yakuba taaki ezi 32. Naye jjukira Arsenal kuba taaki ezi 33 yali mu waayo ku mupiira ogwo Liverpool gwe yakyalira Arsenal ne bagwamalira 2-2. Naye Bournemouth okuba taaki eza 32 mu box ya Liverpool yali ku Anfield. Badde ku lukalala lw'aba MVP nga mu kifo ky'okulonda club ya Liverpool yonna, mu kifo ky'okulonda Mo Salah eyateebye goals 2, nsazeewo okulonda Ancelotti engeri gye yeetegekeddemu omupiira guno, obukodyo bwe yakozesezza mu kuteekateeka ttiimu n'okuteekateeka obukodyo obw'olunaku. Wembadde ntuuse nga ngezaako okugyayo obujulizi obulaga nti Ancelotti yayigira mu luzannya olwasooka wadde Liverpool yawangula goolo zaali 3 ku bwereere, naye obusajja bwamulaga nti busajja bw'amaanyi buku overworkinga bukufuula omupakasi kwegamba buli kiseera bukuteeka ku bunkenke.
kati ndowooza Ancelotti yeebuuzaamu nti olaba abasajja bano bagezaako okuteeka ku bunkenke tebakuganya na kusambako bakupressinga obutakukkiriza kwegazaanya ng'ekyo bakikola bakyadde ku Anfield olwo bayinza kufaanana batya nga bali ewaabwe kuba obujulizi obulaga nti nno Bournemouth overworked Liverpool newankubadde nga result yasigala esoma nti Liverpool yawangula 3-0 mbadde nkuwa obujulizi ekisooka Bournemouth yakuba amakoona 9 tewaliwo tiimu yawezeza amakoona 9 ku Anfield nga Liverpool ekyaziza mu season eno ekyokubiri mbadde nkyogeddeko bakuba touches 32 mu ntabo ya Liverpool season eno tiimu ekyasinze okuba touches nnyingi mu ntabo ya Liverpool ye Arsenal yakuba touches 33 naye jjukira Arsenal yali waayo kuba jjukira mu luzannya olwasooka Arsenal yasooka okukyaza Liverpool naye bano abasajja okuba touches 32 mu ntabo ya Liverpool bali ku Anfield bakuba ebizungirizi shots 19 nga kwebyo 12 kwebyo babikuba bali mu ntabwe eya tiimu ya Liverpool era ebizungirizi 6 kwebyo 12 byali on target naye ebyo byonna babikola bali ku Anfield era babikola Liverpool wangudde 3-0 kakati bogenda ne facts ne figures ezo ne statistics ku tiimu gye wakuba 3-0 n'olaba Liverpool engeri gye yasambyemu ku weekend osobola okumanya nti muli baayigiramu osuubidde Bournemouth will overwork you n'olwekyo abazanyi bwe balina okubeera fresh kyeyava abawummuza mu wiiki wakati ekyokubiri twalabye Liverpool ngera Ancelotti kasooka ng'ajja kizibu okwesiba ku playing formation y'emu ayina eyiye naye amanyi okutabikamuko bye twalabako Jurgen Klopp bye yakolanga era ku lw'okuba nti nno abasajja bano aba Bournemouth bateeka nnyo akattu ku ntabo ya opponent kyova olaba Liverpool emirundi egimu yabadde ekuba na baasi era twalabye Liverpool yabadde esamba nga tekola high pressing nti oba bagende balemese Bournemouth ereme kuzimba ng'eva mu back kuba Bournemouth bo tebazimba nga bava mu back n'olwekyo gwe kyolina okukola kasita osuula omupiira you have to retreat okomewo mu luzungu bakiyita mu luzingo olutechnical olw'omupiira bakiyita okuteekawo mid block naye mu luganda olwangu olw'omupiira kyekibaasi okomawo n'oteekawo kibaasi kubanga koogeza n'oleka Justin Kluivert ne Semenyo ne Dango Watara ne bawuliziganya bulungi nga ne Dennis Brooks bw'abeegattako ne winga okusingira ddala ali nnyo okukozesa winga eya left kana akalenzi kakakezi ne kajja ne kaba era jjukira ke kabadde kataddewo n'olubabu kata obusajja obufune equalizer mu mpira gukyali 1-0 bajja ate mu bungi kati ate abazanyi bano batunuulira ne gundi yaabwe n'ensamba yaabwe olaba ng'eri evenly matched olaba nga yenkanankana ng'ogyeko Justin Kluivert alina goal 11 alabika nga yabasinza goal ennyingi bano abalala bonna goolo zaabwe omu alina 3 omulala alina 4 ogenda okulaba alina goal 4 alina ka assist 3 ne Justin Kluivert yennyini alina assist 4 nono Dango Watara alina assist 4 kati abali awo balina engeri gye beemululamu ate bajja in numbers ate bajja ku speed ya kika kya waggulu ate bamanyiganye kakati ye gundi kiyakoze Ancelotti buli obudde omupiira lugugaana okunywa eri ng'abazanyi bali treatinga paka wano kumpi nga ku ntabo yaabwe ng'ajja abateekamu Alexis McAllister alina mukokawo n'okutungirira kubanga n'ennumba za Liverpool tezaabadde all out zaabadde measured zaabadde controlled si kumala gapaala kuba mumala gapaala ne mumala mugusuula mu kkubo omanya gugwerene wammwe kati mukulumba obedda bakyolotaneetinga ebiseera ebisinga nga bagaba mpola madaala ku madaala toyita ku munno Gravenberch goyina Sobozirayi wuuli McAllister wuuli nakinaki mpola kubanga gye mukoma okubeera close in possession kitegeeza n'omupiira bwe gugwa era mujja kubeera close ogezaako okupressinga obusajja buleme kufuna nkubo mwe buyita kubanga eyo tiimu y'emu kuzisinga okukola transition based football to transit kwegamba kwe kukyuka okuva mu defending naddala nga tiimu yo bagirumba nodda mu attacking bano bokasita bagubba baguteeka wali ku ssente tebadoodera nagwo mbu ate tukyagaba nedda bali direct kati abalala basigala bajja byasa so kati bw'otunuulira playing structure ensamba n'ennyimirira y'abazannyi nga balina omupiira n'ogusuula nga bagusudde nze nalabye nga omukono gwabadde gw'amaanyi nnyo ogwa Ancelotti kati ekiseera bwe kyatuuse nga bamaze okulabika nga ababukooyaamu mu ddakiika ey'enkaaga mu emu
kwe kujjamu Alexis McAllister atali direct ne baleta Curtis Jones ali direct. Kitegeeza nti nno ogenda kwongera to overwork the central defense okugiteeka ku bunkenke. Amangu ago ne bongeramu ne gundi Darwin Nunes kubanga ina work rate y'amaanyi nnyo. Ate ne Cody Gakpo guli omupiira gwa PSV yasamba yali takyayina gy'alaga. Already yali amaze bafunira penalty. Era sirowooza nti no wayisewo nebbanga. Wayisewo ndoze dakika nga 10. Directness ya Curtis Jones neyongera okulaga kwe kukuba pass eyo yavudde mu goal ey'okubiri eya Mosala. Nolwekyo nayagadde credit wadde Liverpool yonna nga team of course tuyinza kubulwa mugoga nti gondi yasukulumye gondi yakoze bulungi naki. Naye nalowoozezza nti nno credit okusinga eyandigenze wa Ancelotti. Bwentyo ne muteeka ku nominations ezaabo bendowooza nti emirimu gyabwe gyasukulumye kujja abannaabo mu weekend. Nomination number 2, Arsenal. Arsenal okuba timu ya Man City goal 5-1 yabadde weekend yabagendedde bulungi. Era kyongera okulaga engeri Arsenal gye yeeyisizaamu. Kino saagala kutwala bukodyo bwa mutendesi, njagala kutwala Arsenal nga team. Kubanga omutendesi asobola okuleeta obukodyo bwe abazanyi ne batabuteeka mu nkola. Okufaananako Ancelotti obukodyo bwa Mikel Arteta bwabadde bulungi. Naye mwabaddemu okwekoona-koona. Abazanyi abamu kati okugeza nga Kai Havertz ayinako we yatuuse kuba Arsenal yabadde yagala kubeera effective olunaku lwonna nga buli mukisa gwe batondawo baagala guteeba. Naye twalabyemu Kai Havertz nga y'omu kwabo abadiibudde emikisa. Kati ate wabaddewo n'okukola ogw'obwannakyewa ng'olaba ng'omuzanyi ye yeekozeemu omulimu. Naye nga generally ndowooza Mikel Arteta kye yabataddemu kyagamba nti banne fix kyeno twagirinda obwedda. Era buli muzanyi yabadde mu kisaawe wamulabye ng'ali mu kiri ensamba ye ey'ekiruyi eyogezaako to prove a point. Kyesimanyi oba proving a point kyabadde directed only to Man City oba kuweereza message eri liigi yonna awo simanyi. Kubanga bwe kinaabeera nga kyabadde directed eri Man City yokka, Man City eriemu yokka. Era kiba kitegeeza nti Mikel Arteta ajja kuba tayigidde mu bunafu Arsene Wenger bwe yalina. Arsene Wenger yalina obunafu ng'amaanyi ge gonna ayagala gateeka ku Sir Alex Ferguson. Era nga abawagizi ba Arsenal era ndowooza kyekyaleeta n'omupiira gwa Uganda okubeera divided wakati wa tiimu zombi. Era ogenda okuwulira atawagira Man U awagira Arsenal. Abasajja abo ababiri basinga okuleeta egundi eyo, embiranye eyo. Naye Arsene Wenger yeerabira nti bw'oteeka amaanyi amangi ku Sir Alex Ferguson n'ogajja ku liigi okutwaliza awamu, ye Ferguson at the end of the season ojja kumusanga ekikopo akiwangudde gwe nga ky'oyinayo nti kasita Man U twagikubyeho mandaawe. N'olwekyo ne Mikel Arteta alina okulaga nti no this playing style and the attitude n'obwagazi tebukoma ku Man City yokka, bubeere nga spread over the season. Tiimu ya Arsenal balabise bulungi nnyo era ndowooza emu ku ezo tiimu ezisinga okulabika obulungi without the ball. Manyi omupiira gulina obwogi bubiri. Oyina okulabika obulungi nga muyina, oyina okulabika obulungi nga temulina. Kati yo Arsenal yatadde nnyo amaanyi gaayo mu butakkiriza Manchester City kusamba. Era nga buli bagezaako okusamba Arsenal ng'eteekawo obutego traps nga Man City ebugwamu omupiira olugubba gugwera ku goal. Kibasobodde okwongeramu kwebyo bitulabyeko bibadde basamba season eno. Ekimu kubiraga nti nno Arsenal yalaze obwagazi obw'enjawulo mu match eno. Era muli oyinamu n'okwebuuza nti match ezimmeka ze basobola okusamba mu season. Season erimu emipiira 38. Match ezimmeka ze basobola okusamba nga bwe basambye timu ya Man City. Kubanga kuzine goal 5, 3 kuzo bazijje mu high pressing. Nga yasookedde ddala mu dakiika ey'okubiri. Gundi awo akanji yabadde ayina pressing ey'amaanyi ennyo okuva ku Declan Rice n'ajja omupiira n'agugwamu. Thomas Partey goal ye ey'okubiri gye yateebye yazize na buzizi omupiira na kwegamba ng'olaba omusambi ayinako kyakola nga ttiimu ye teyina mupiira. Temulimu byakuwummulamu, temulimu byakwesaasira, temulimu byakwekweka, temulimu byaga nti gundi akafiiremu. Ttiimu yonna yabadde ekolera wamu. Ate nga n'oyo abaakoze ensobi mu kifo ky'okuzirika ate ensobi emu inspiringa kuba twagenza okulaba Kai Havertz
oluvanyuma lw'okudiibuuda emikisa egyabadde ng'emyangu ennyo ate ng'engeri gye yasituseemu afterwards kwegamba n'olaba nga ttiimu yayingidde mu geemu eno ng'eraga nti egyagala. Baatuuse ne balonda man of the match, balonze Declan Rice. Kiyinzika okuba ekituufu kubanga Declan Rice yakoze assist 2 ate era yavuddeko ne goal number 1 oluvannyuma lw'okuteekawo okupressinga ennyo Manuel Akanji. Naye nze ndowooza Thomas Partey ye yanditutte ekya man of the match. Omupiira yagukubye bulungi nga midfielder wa bulijjo. Naye ate goolo gye yateebye we yagiteebedde singa ojjukira environment we yabadde mu kaseera nga gundi Thomas Partey we yateebedde omupiira gwabadde gugenda kwekyusa. Kubajjukira Man City wadde bagikubye goolo 5 tekitegeeza nti yasambyeko, yabadde esamba era ne mu run up to okufuna equalizer. Awo Man City yabadde eyingidde mu kintu kyayo ekiri ekya bulijjo kitumanyi nga batandise okugaba bagugaba bulungi, movement nungi, sharpness egenda ejja nakinaki. Awo bafunidde equalizer. Bwe bafunye equalizer singa obudde bwaluddewo nga omupiira oguli goolo emu ku emu ku ngeri Man City yabadde situseemu oba oli awo result eno yandibadde endala. Naye mu kaseera nga Man City tandise okwekkiririzaamu nti ekintu kyayo kikomyewo, Partey ate yabakkiriza n'okwekyusa n'ababalagalizaawo goolo namba 2. Ndowooza nti goolo namba 2 eyo yakubyemu nnyo ekituli ky'amaanyi nnyo mu kwekkiririzaamu kwa ttiimu ya Man City. Ku lwange nandirowoozeza nti Thomas Partey yandiwangudde ekya man of the match, naye sinze ennonda. Naye abakulu balina obukugu bwabwe n'endowooza, nange nabadde n'endowooza yange. Nalowoozeza nti goolo namba 2 yabadde turning point eya geemu eyo bw'obanga wabadde ogoberera interplay wali mu kisaawe wakati. Kati bw'ova ku nze gye nalabye nga ku lwange gye nalabye ku nomination kwekyo kyonna Arsenal kye yakoze nagitutte nga team. Nomination number 2, nomination number 3 kuba MVP kw'osobola okulonda olwa abazanyi abakubyekubye goolo awo. Abazanyi bonna ndowooza abateebye goolo 2-2 osobola okubalowoozaako kuba ne hat-trick tezaaweza e Bungereza. Actually Bungereza wabadde hat-trick emu eya Chris Wood. Nottingham Forest yadde kuba Brighton and Hove goal 7 ku bwereere. Naye abalala abasinga babadde ba 2-2. Mo Salah, Mateta wa Crystal Palace goals yakubye Man United. Waliwo n'ono omulenzi gundi Beto Gomez nzalo ye Portugal. Everton yabadde esabala Leicester City goal nnyo ku bwereere yateebyeko goal 2. Neri mu Bulaaya Hurricane yakubye 2 awo. Waliwo n'akasajja babadde no bazanya gundi bagiyita Holstein Kiel. Ne mulimu akasajja simanyi bakayita Skibiziki. Akasajja kabadde katabukidde Bayern Munich. Era omupiira guno gwawedde nga Holstein Sterling yeteeba. Bayern Munich yateebye mangu goolo zaayo 4. Obusajja bwateebye paka match lwegwa kukakana nga gugwa 4-3. Naye omuvubuka yateebyeko goals 2. Mpozi hat-trick endala gye nalabyeko yabadde Ousmane Dembele. PSG yabadde esabula Brest 5 ku bwereere. Ne Mika Biereth naye yateebye hat-trick nga Monaco ekuba okuzeeya goolo 4-3. Naye nze yasinze okunsanyusa omuzanyi okuteeka musolo effort eyakoze ekinjawulo yabadde Mateus Cunha. Singa mwalabyeko ku match Wolverhampton Wanderers yakubye Aston Villa, mwandi oba oli awo abamu kuma mwandikkiriziganyizza nange. Yalabise bulungi nnyo engeri gye yeeyisiza nga leader. Osobola okuddayoko ku YouTube oba ku replay n'olabako ku game eyo n'olaba n'engeri gye yateebyemu goolo ey'okubiri ne mu kiseera mwe yajjidde n'engeri gye yajja ttiimu eno ya Wolverhampton Wanderers ku muguwa gye basaze ku muguwa. Oyo nno namutadde ku nomination eyabo wadde abali bateebye goolo nnyingi naye ono yateebye ntono, yateebye goolo emu yokka naye nga nzito nnyo mu byafaayo bya season eya Wolverhampton Wanderers.